Yesu gwe mbagamba singa saamufuna 1 singa nafadda bwe namufuna saalekerawo okuyigganyizibwa naye kati nnina alwana. Zikubire waggulu obanga okitegedde. Bw'omufuna tolekerawo okuyigganyizibwa naye oba n'assuwalensi nti eyawangula ennaku yakulembedde. Abooluganda mbeegayiridde tetusula pozishoni yaffe tuli bafolowa. We are followers of Christ. Don't bring your spirit of equality to him. Don't lead him. You may have many courses, you may take many courses and become a professor, but in your professorship, Jesus is your leader. You are a follower. Obuzibu betulina kati bantu kwegeziwaza. Abantu begeziwaza. Era nga bw'olaba nti abaalokolebwa obulokolebwa tebayosa kwerangirira nti be bakulira obulokole. Okulira otyo obulokole? Obulokole obumanyi kintu kinene nnyo. Gw'osobola okwa-identifyinga n'abalina ebibi. Osobola okwa-identifyinga n'abalina ebibi. Akulira obulokole ayagala abatemu. Akulira obulokole ayagala abamalaaya. Akulira obulokole ayagala ababbi. Erinnya lyakulira obulokole liri awo buli ayagala akozese. Naye gwe kasita weeteekako ekitiibwa nti nze nkulira kino, ne bw'aba muganda wo nga yasse omuntu omwegaana. Kyova olaba nga tewali asaana kwepampalika mu nsi muno nti born again leader. Born again leader tanoonya bitiibwa, ate tatya musiiga ttaka, akuyoola n'ebitaka byo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Born again leader akuyoola n'ekasasiro wo nga ne maama wo takyagala kumanya, ne taata wo takyagala kumanya. Buli omu ng'aga nti ogwo omuzimu gufiireeyo, bamusibe bamutte. Yesu ng'agamba jangu eno. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Wakyaliwo essuubi ne bwe baba bonna bakuganye. Wakyaliwo essuubi. Omwami wo ne bw'aba akukolimira wakyaliwo essuubi. Mukyala wo ne bw'aba akukolimira wakyaliwo essuubi. Omuzadde wo ne bw'aba akukolimira wakyaliwo essuubi. Ensi yonna ne bw'eba ekuteeka ku kalabba wakyaliwo essuubi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu.